Wano nembuzibu bannange wano nembuzibu nga bw'okiwulira buzibu butya bwa nnyumba kusulamu omwana yangobaganyaamu okuba okumenga nve wana waka ve wano kola bwoti gira bwoti wano viida bw'atyo wabibikidde muno biki bye wali omwana yayimpaddeyokulya mukikyateka kibase bali baleke ezo nnyanya ate wansi waliyo yeno mulimu mmere yeeno kyaggulu kino lindako kino kyaggulo naye ng'obuuka buyingiddemu nja kubiira tinaakola nti bikkako ennyaanya ogenda salaasalirako nnyaanya kudyako ddamu obikkeko lwaki obikkako ensolo yinza obikingira n'ebirya ekinkuumisa yampa amagezi ago teekako neera ejjinja oyampa amagezi ago egula bwemwengerazi oyo olweggulo awo nemako situoko nga nfana bwe tutavuna oge mazima wagudde emisana situoko eno ngifuna tomenyeka ate bumenyesi mukono ogulabye bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Yao na bulu ngo zili yao ngafumba basinyo kasenge andi ngawakedde otulo leero ngawakedde otulo sawa zili mmeka ziweze 12 zino 11 ego tutuwa tukedde dda gundi totugana nti wawasa oba wawasa kojja atulaba tovaayo gundi yagala kuza ate ku Namuddu oba bwero oliranga enkuba etonnya nzo bo jeggami obadde oyingidde kwebaka kojja oba obadde opoyeemu katono Uganda sinya bane tuze kubuuza ku kojja wano lwakuba tumwinda tulaba tannavaayo twali tudde okujja okumulaba wayirwa akabanga akayiseewo twakoma okujja okubeera saidi ino nga tuzimba naye kabanga kaneneko kubanga tetujja twatandika wano okukola ennyumba okuzimba ennyumba abantu ne munsudiya nalina pulaani yange ya kuzimba nnyumba ya ttaka tugimaala obusa mangu tugimalirize kojja ayingire abantu ne munsudiya ne muŋŋamba tuzimbe ennyumba nga ya bulooka nga ruumu emu tuteekeko amabaati tukube plasita ne tugitandika nebaako ennyumba we yakoma kati se nyumba yanfuukira ennyumba nkyatubidde n'ennyumba naye tukomyewa newakojja ewakadde kyemanyi mujjukirawo bulungi nnyo lwakuba simanyi oba olugiru lulinga lwabadde luvaamu wakojja ewakadde kojja obuzibu toggulawo ogwa oli munzikiza tuwulira ogwa bigwo ate walwadde tulaawo obedda tuwulira ogira ne tulaba tovaayo ogudde kugamba nti olina ebuzibu
Toshiawa ne lwogiseeko. Yomani base. Antuulira. Tuulira tovaayo. Nalegadde. Obadde weegalidde. Kojja weesibiddeyo muntu. Kanyingire nze wannanzika natanga okuyingira wano nenkubuulizaako wane. Ennyumba yiyo. Ennyumba? Twali babumoddewo. Ani abomoddewo? Banga ateera mukunange no nenyiganyigamuko wano kaggo wano wansi. Osembeze kamera kojja omulaba wange. Omulaba kojja ategeka ati kojja. Ennyumba bagibomodde. Ababulawo tusaidde awo. Bambomoddewo. Bagikonya waayise. Lwaki? Nsula. Okola otya? Byansula. Anti byansula bitya? Ate wenda si wange. Muganda wange yawa omwana we. Omwana n'akuwaako naawe. Omwana naawona okukizanya. Ate omwana ati kungobaganya. Ge mazima. Omwana wakugobaganya gwani yakuwaawo wano okuwano Waasula. Onduddewo nnyo ebbanga libadde liweze. Ekifaananyi kiri ku ddabo. Ebbanga libadde liweze. Kati omwana wakugobaganya yakuwaawo gwe tomugamba nti omwana ngoba. Ate muganda wange inaawo omwana we. Tiye omwana akola ki? Abeere maka gano. Ko muganda wange waliwo mukazi we omukulu yafa. Kati ennyumba yagigyemu omulyango. Awolongoza gezi yawo. Anti ndabye nga nnyingira wano ng'ennyumba. Obidde tukuyitanga tovaayo totugamba nti walwadde oli eno mu nnyumba otuwulira bigwa. Tobe tumanye ogamba oyambala tuwulira bigwa. Kiki? Nabamu stroke ze nganze. Leero tewafulumyeko wabwe kutambulamu. Yowenda ne wano waka kukumanya ndi wano. Naye osobola okufuluma n'otambulamu. Nagezi ko omangirazi oyo. Mutufula jo. Nalisina kyakulya. Yapadde bidde muno nabikidde muno. Wabibikidde muno? Wano olabawo? Wabibikidde muno biki bye wali? Omangirazi yapadde ebyokulya. Mukiki ate kibaze? Bali baleke. Ojabera kubibyo naawe. Ezo nnyanya ate wansi waliyo. Yino. Mulimu mmere yeeno. Kyaggulu kino. Lindako. Kino kyaggulu. Naye ng'obuuka buyingiddemu. Nja kubiira zinakola nti. Bikkako. Ennyaanya ogenda salaasalirako nnyaanya. Kujjako. Ddamu obikkeko. Lwaki obikkako? Ensolo eyinza obikingira n'ebirya. Ekinkuumisa yampa amagezi ago. Teekako neera ejjinja. Oyampa amagezi ago egulaba oyo omwengerazi oyo. Obuunikanga n'obikkako. Twali tuludde okujja okulabako. Pako ino manyi wafuna bawala abo ku kitimbo okwo ku gundi yaffe. Kati omu kwa balawo n'agamba genda okyalire ku kojja tulage kojja ali mu mbeera. Kimanyi wano wanvumu bana abatulaba wano wanvumu okutambula okujja wano kitukostinga ekiwerako. Kuba katwata nsutambula saa zibadde mu 8 mu 7 awe wati. Ne jamu ali mu konno amafuta gagenda maani. Ologulawo nyemo ko stroke nga mfana bwe tavuna buno. Kuge mazima. Wagudde misana. Stroke njifuna. Tomenye kate bumenye si mukono. Ogulabi bulungi. Tomenye kate. Dodo gulanko kuno. Bino side yeno. Gwanza tulamunye stroke. Wabadde tewawulira oba nakati tewawulira. Onasobola okuyimuka kati n'otambula muno otagwa. Sobola. Katoso atubidde tugira nenga togula ogamba oyamba tugenze wulira ogwa. Kati mwenye ntya mutya fuluma leka tonafiira mu nyumba banatwa mawulirenga. Kanafutanga go. Tayino kalu mafuta gano mutamu mafuta mutamu no. Kati kojja kyesinga okuluma ndi wawulira stroke yakubye bukubi nogwe. Stroke just. Neddagala yaffe liridio okyaliriko. Arabizi. Erya sirimu. Ndio liweddemu. Chipa hiyo jeba. Tuwacho mkebe simu sani kile kojja. Guno liweddemu. Liweddemu mama. Lino liweddemu. Ate ddala liriwa. Liriwe lirimu. Ogona go mukalu.
guno mukyalimuko temuno kamwe tugame ate kibina ate byagwamu mbirekemu liruwa eddagala liweddemu batugamba omuntu ali ku mpeke zino eza ARVs eza sirimu oba tolina kuwosa lyagwamu ddi ntenda kugwamu lyagwamu ddi ntenda kugwamu waliwo eririmu oba lyaweddemu nogenda wiiki ejja kojja eddagala lyaweddemu oba waliwo eririmu erikyaliwo kugambye bwagwamu olina wano obukebe bungi laga obukebe obwo ninga nogenda wiiki ejja olina okugendayo kati lyagwamu ddi omaze ennaku ekitegeeza nga tomira lyagwamu ddi tina kugwamu nga lyaweddemu ninga nogenda wiiki ejja kirikodi ekyo kyo lyagwamu ddi eddagala nolwonyimiza eddagala kitegeeza lyakaliweddemu leero kakati so walwana kuba okutambula gambe kati tosobola kutula boda nogenda lwana ali kukimira pakosawo eyo nawe kuba wagamba wa boda wano 15 zigenda 5 ezikuza waliwo eriri omu nkyayina ate mulimu akakebe akala oba eriri lisigadde bwena kuligenda empeka emwemu gyampa olwobusobozi bwange bwemawakire mwana eno bali baleke kakati ebintu soka tudde ku byennyumba ennyumba yo olwedde etonnyawo ate bakugobaganyawo kubanga eri ekyaganya okuggwa abantu bafe bali bakulaba batuuka nabo abantu ne bavuwala eba nga tewali bulungi kasente dasa webadde olaba nga tetukyajja kuba yakoma mu madinisa twagala gendayo tugirabe naye banaye abatulaba twali tugenda kuzimba ennyumba nga yattaka abalabi baffe ne muŋŋamba tetuzimba nyumba ya ttaka tugezeeko kuyiya tusime wansi tutekewo at least bloka n'omusenyu tuzimbe naye twatuukama katikati kitufuna nga sirina ssente ebintu ne bikalubamuko waliwo mwami Trevor yali agambye otuyambako watusuubiza amabaati gali ga bbeeyi ne ŋŋamba bwe kiba kisoboka tugatunda amabaati ago tufunemu agalayisi omanyi nze mbawo amazima kuba nali nsobola okukwata amabaati ago naye ngaleeta naye ate okwata ebbaati oyiteeka ku nnyumba eya layisi ng'ebbaati lya bbeeyi ng'ebbaati misobola okugula amabaati amalala nagana aga layisi tugatunde tukolemu amalayo kiba kisoboka nkusaba mukudreva tukikole ekyo kuba ali ogambye amabaati ogayina because nogatransporting wajja yigali ogaleeta eno kiri expensive kwa tuyinza okutaga sente ntini miliyoni ndoza ng'emu n'ekitundu zo tumala okumaliriza ennyumba kasa tumala ne tusereka ne tugigala munda ne webeera yattaka kulya giba mujja beesingira ddala eno wano waali because kati agame emirembe wano tewali siwe kiriko jja sagala nkwogerere emirembe wano wooli wano wende oge mazima ne mukugobanyizibwa kugobaganyizibwa vayo mva mulyango wano akawendi babenga omwana bamuwa amaka gano kitawe nga yagamuwadde kati ye omwana ngeyempisa mbambi nange sinyumirwa oge mazima abeyo nga kulya ntubate n'abapulidde ate siri kuwayiriza boneka yengaye kyaliko era sigasabadde mukazi oyo mwanginazi oyo bambi afudde oyo gyendi tampa kyakulya yenga kyapa kyokulya naye nga janyumirwamu mukubeerawo kwange afube ennyonnyo nnyo gyendi okuba nga ntaasa kuba tulina abantu abali batandise omulimu naye abamu ne balwala abamu embeera nebakwatamuuko awo naye oluusi essaala yesinga okukola okwebaza omuntu n'okumuteramu essaala katonda ayongere omugabirira tusobole okukimaliriza kitegeera kojja kuba bannaaye tutuusewo na saa ziri 11 kojja nga yatandise dde otulo nga yeebasenga nga talina pulaani ekola ki nga talina pulaani eddaka era tuli mukazikiza munda talina mafuta n'ebirala naye bana yenza okuba gyoli ngolooza embeera ekunyiganye naye olw'abantu embeera wonga wendi genyambirwamuko ngenyambirwamuko bannange kuge mazima mutuufu ninga tusigendaga zingaze niyo mukazi oyo bambi mwanginaze muyengaye mukika nate ndabiride mbambi
kati kojja ninga tuyendaga sijja kubuuza nti no kati weetaaga ki because bwe ntunula ndaba tewali kiriwo wadde goge mazima ndi bubi just omanyi tumala okukola programu zino tuziteekawo then omuntu abeera alaba n'akola ki n'ajja nyenga kiripa kyo kigenda mu maaso katulabe katonda aba tusobozesezza nga tunasobola okuba nga tukomyewo okwo because baatugambye tujja tusooke tukomewo abantu abamu abakuyambako tebaagala nabboogera bakola ku lwa Katonda bakola ku lwa Katonda era Katonda tusaba Mukama Katonda bamalire ebyetaago akibabalire abongere n'okubagabalira ndi bubi ninga obulwadde oli mulwadde obulwadde tekirina buzibu omuntu alaba wano yaba in fact tebaagala nnyo nabbeebaza bano abantu abamu abali wano abagira because Katonda yaba alabe kiba kiri mu mutima gw'omuntu obulwadde oli mulwadde ennyumba kuba nawulira kati nga bangamba ennyumba simanyi baagala gikoona wondoze kusanga omulyango bali kyonga omulaba omwo tadde mugoza zenyamba ziri omwo mu mulyango fumise wano ebituli bebenga empewo tekuteyingira nnyo abatulaba nze wentunula omulyango wano ali kamera agukubye omugongo oyinza obutasobola gwegula abaali eyo naye ogumu ku mwango baagukuulamu nga bona agamba nti gwavaamu ogwo omulyango ogwo nga bona agamba nti kojjemu engoye zirimu omwo nabakitamu empakireze engoye yaguzemu kuzenyambala nga bona agamba nti kojjemu omwango ogw'omu nnyumba ogyemu oluggi esigale nga kifuluka nga kyangaala so engoye zanyunyula zino yakwata n'apakira muli n'ebiveera abeere nga abaako sayidi gyaziba binyambadde bino byakwewula bwebuzimu bannange mpaka ngoye nyambalekoko nasima ate nga sine kinyambadde naye gw'omulyango guno gwaggibawo engoye zino ogwo ebiri mu byo byavaamu nene waasaawo walaga nti ki babijjamu bawala bo ne batabani bo manyi kati gwafuuka kojja ku platform yaffe gye tukozesa oyinza bagamba ki tobamanyi sina mwana mulenzi ku nsi waliwo abantu abakulaba ku mutimbagano kututeeka era abagamba nti kojja geno mulabe ndi ku internet waliwo abo bawala bo batabani babeerako okwo banyumirwa programu y'okuva emabega era waliwo yagamba nze kojja kyensinga omwagalako yamanya ensobi ye yalwala ne yamanya ensobi ye tujja kutambulira wamu ne kujja kulaba abantu mukwasaganyizaako oyinza bagamba ki leero wadde badudde okukulaba kuntaasa bakutaase oli bwalaba wano wendi ndi kugobaganyizibwa kwakatono omwana wange nanyina ennyumba eno ali kungubaganya tanjagalawo tabani wakugobaganya mwanginaze lekenye omusingi nene bambi wabitalaze kasimi wayendaga bakutaase bantaase ennyumba yange gwe nyingire bakole bataddamu ko statement eyo kuntaasa nyingire mu nyumba muli ngenda okubeera kwa plot si yakugula buguzi wange iyo wajifuna kubangirazi bano banyiri bano kutaata ningo abadde atenemu amaanyi bambi kati so tuyambe because plot yo already weri twatandika twasima plot weri n'ennyumba ekole ki yo eggwe ennyumba ekole ki wano wendi wano sagala wano no wendi wano wano ndi mbuzibu oge mazima ngubaganyizibwa lwakuba nti kibi tusanze stroke yakkuba twali batambula mpolampola ne tugenda ku nnyumba yaffe wali ne tugirambula abantu ne bagiraba ng'ogiyimiriddeko era omukono oyinza obutasobola bw'ofuna olunaku nti tugendeyo nja kulembegeza mpolampola mbasobodde era amaanyi matono tojja namange nazigwa nina afaayo gyendi bambi ola gino miho gino tekamu munnyo abatulaba tulina kojja ono awangaala n'akawuka akaleeta endwadde eya mukenenya tuzze okumulabako n'okulaba ennyumba ye nga bwe yakoma ng'era abamu bwemumadde nga musoba kuba mumadde nga mumumbuuza ne problem lwaki tulwawo okujja okumulaba entambula oseekaluba nyagala tubabuulire that's why most of the times tubagamba nti abakoma mu Uganda mukole airport pickups naffe olusi tufisse otufuuta n'ennaku zino abantu baavu abatambula tobalaba abalina otambula bakaaba sembeera si ya mulembe so twagala okuba nga tukomawo okuba nga tubalaga kojja naye asobola obbaako kyakola tukole tumalirize akayumba ke ave eno adde wali eri naye ntandise nga nze na plan tugenda zimba kattaka nene mugamba tuzimbe nga bulooka nene bikoma makati kati embeera ekyakalubi twetaaga seminti twetaaga omusenyu twetaaga leba twetaaga amabaati twetaaga emiti twetaaga enzigi n'eddinisa ennyumba ekole ki
kasatu nabanga tumaze ogisereka gulu n'okugiggala oba yattaka wansi yajja kubaamu si bwe kiriko gye kale kikyogamba y'abantu bekisemba ffe then tugenda tulabe wali ennyumba kuba kati gw'amaanyi matono kuyambiwa mbenga nyinga mu nyumba yange kuba luwendi emuyumba eya mukulu wange yagiwa omwana waffe ku baana baffe bwe yazaala asola eri maaso asola wali mu nyumba muno kati omwana angobaganya batulina kukiriziganya na mwana ala kituufu ekyayogera kuba kitaba yamukwasa ennyumba kati newali wendi kuyamba okuzimbibwa n'ennyumba ekyayimiridde mu Bambi tinakwaki buggwa obuzibu nkwaki bwesiŋŋaanyemu ziŋŋanze pozi luli emusenyu twagugula mmeka ate gundi bulooka atulabika tuyinayoko bulooka bannange ya naye tuyinayoko bulooka okusinziira kukiri kuggwanika lya Kojja eriri side eyange akasente kutuyinayo kasobola okugulayooko bulooka nga 1,000 twipu ya bulooka kati so twetaaga okufuna omusenyu twetaaga okufuna seminti wasigazaamuko twetaaga okufuna omusenyu twetaagayo seminti tuyinza okwetaagayo ensawo za seminti kale nga 5 katugambiraawo tujja kwetaagayo k'amabaati tujja kwetaagayo k'omusenyu tujja kwetaagayo leba buliti emiti enzigi whether n'ebiba bibaawo enzigi lumu in fact oluggi then neligenda mu dinisa lumu Kojja nga ava wano ng'ayingira wali bino by'okusimenti nga tunaabirabye oluvannyuma kasa tusereka nti enkuba temutuukako mu esinga 0 ketuzimba akayumba kasobola okusinga wano waali kitegedde so tugenda banga twongera okuba nga tukabalaga wali mu bifaananyi wano ne mubuzibu bannange wano ne mubuzibu nga bw'okiwulira buzibu butya bwa nnyumba kusulamu omwana yangobaganyaamu okuba okumenga ave wana waka simukisa basimukweka basikwaki neyampisaamu tennyumira bannange obudde bwonna ayinza okusuula ebweru kasooli kimukwano okusuula ebweru obudde bwonna ayinza kola ati kati ye nga ye obala obugamba nti obulamu bulayinga nabwo buli mati ye nga ye buli wajja kati nga ndi wanneno yayinza kujja nga kunjogeramu tebinnyumira nze kunze nganze yayogera nga nja kwogeramu va wano kola bwoti gira bwoti wano viida bwatyo mala ngenda omanyirazi oyo kansala omwana affe munanga afugedde ekizibu namukakkanya ati mugumikirizeku ajja kukuviira muweemuku obudde era yamuteteekanya temuweemuku obudde ajja kukuviira akole ki waali nsobola okwogerako naye nze wuuyo mugambe omwana bwe tumufuula owasikali akume bukuumi Kojja tekiikole takkakkane nga bwe tujja tumwokyayo nga obuzibu nobwavu nabwo bungi kwezi kyembadde ndaba kali badde akakoli akangu nga tuzimba eri omwana because toyinza kulwana na muntu sometimes ebyetaaga kulwana bulwanyi na muntu naye tuyinza omukwasaganya nga bwe tujja tumukwasaganya nakugumiikirizaamu nga tuyiya sayidi eri so tuyinayo bulooka bannange tufuneyo atuyambako ku musenyu tufuneyoko seminti tumalize ennyumba ya Kojja agamba ali mbuzibu buzibu omutabwogera tetwagala tulire mawulire luvannyuma nga ate batugamba nti ate awataddewo ngoyi wano eno awo awataddewo ngoyi awo wabumuddwawo olabaawo okubomolawo wali bumulina kugamba fuluma nambomola wajja bomodde bamuddiwawo nga ndi muno mwendi mumunyu muno muladdemu ngoyi zange zenyambala nafanda bwenti nengoye zange ziri muki lwabumodde wano eno era nga ozisooka nkulawo sozijja okulabawo bwoti nga bafaanana kale Kojja so bwetyo bwetukoze olunaku olwaleero nyongera okujukiza nti kola airport pickup sakoma gonga leffe erya Uganda tukutambuza okuva ku kisaawe Entebbe paka ewammwe waka ku mulyango bookinga naffe ensonga lwaki onakutambula naffe bwetambula naffe tufisa akasente akatuyambako okufuna efuta ntambula mbantu baffe abeetaago batuukako kola interviews zino nga bwe muziraba then ekyokubiri anyongera okujukiza ba Betty's Touch Beauty Studio abasangibwa webuloba ku nsonga y'okunyirira kusaidinga nviiri kusiba nviiri manicuwa pedicuwa make up w'omulembe kutimba ku mikolo Betty's Touch and Beauty Studio ya answer suplex gym abasangibwa weyogerere bwotuuka mu Kavule ng'oyambukwa ogenda ekirinnya mu Kavule ng'ogenda e Bukasa opposite infano kalina eri awo waggulu fresh embaye ya waggulu suplex gym
building, boxing, aerobics, ebifanaganako ng'ebyo bya gym byonna buli kimu ky'omanyi ekya gym ebirime 42 jangu okole gym naabo muwagira abantu betulanga wano kuba nabo balina kye batwongerako. Nze Sonko Muhammad n'enjo Marina ku kamera tuli kiro bakita katente tuli eno wansi kumpi ku njegoyego z'ekibuga Mukono n'enkoko njeru. So tuli wansi eno kubanga twogeramu nko ne Kojja ono. Mwebale nnyo abatutumye ne mutuwa efuta. Mwebale nnyo abatambule naffe ebbanga lyonna. So katulabe nga tubako kitukwasaganya. Tulabe nti atise ennyumba ya Kojja tugisereka tugigala yingire ne weba yattaka. Kubagamba ali mbuzibu. Tetwagala afune mawulire mabi nti bannange owaaye nti yanguwa nti ate kati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kyekyo bannange nze Sonko Muhammad. Naye Kojja. Eddagala olina ogenda ofuna eddagala eddala. Si bwe kiri? Bw'atambula. Entambula. Transport. Doli ki? Kyalabika. So eddagala lyo nga ddyo. Akasente tugeza kulaba nga tukanyiga tukakikkiriza. Kuba twagala omulimu guli gutambule. Era faayo nnyo. Era mukadde oyo. Mwangirazo afudde nnyo bamenyamye mukuntaasa mu kuddagala. Osima eddagala era ARVs. Siddagala lino. Kati Kojja kasooka tugende ffe wali ku ddagala si lya Panado. Ddagala lya siriimu. Kwanza sekwekaze ngaze. Kwasho nshogala live. Nti olina siriimu. Nekifuna kikakasa. Mbononya mwana mulenzi. Mbu. Wali ononya mwana mulenzi. Nine maliriza. Ngofunyemu siriimu kifo ky'omwana omulenzi. Ye muna mbungi. Abamu bagamba bamuyita siriimu, abamu bakayita akawuka kayita endwadde ya mukenenya. Ku bibiri kyonna gwe olina ki? Olina akawuka kayita endwadde ya mukenenya, olina mukenenya. Ira y'omu. Yonna y'omu ba byonna gwe obirina. Byonna bina. Olina akawuka kayita endwadde ya mukenenya, olina ne mukenenya. Ne siriimu n'akakani sti. Obuzibu nabunonya kulaki njagala era we bafayo kunonya gina lindi ngazunga. Kale tugenda kubanga tukusiibula nabadde mwana akasente munnange nno sikanji kakano ngoje mukama akuddizeewo kakano kati nitini nda mulimu obw'ettaano mulimu obw'ebbiri mulimu obw'olukumi za change ziizo ngoje mukama akuddizeewo osobola obbalamu oba ojja kubala yazo kenyini ngazenzunga bino gagwakolaki kati ate otakabaze wona abanga afulumye muno kuba nga tekabeera gona amanya twade kabadde kammeka ndaba mu green ndaba mu blue gukwata ko zanga wazidi awo awezityo amesonga kuba ndaba mulimu obwa green okalaba enje kumande ngina mu garage mai edwa yita garage mulimu aka green ne kabalemu omanyi kali kameka mulimu bwa brown kasemeze wano kumpi wano ku kale fe katuleko go jabbawo just nyagadde wo balemu deno kamanyi mulimu obwa green mulimu obwa blue mulimu n'obwa brown bana abebo azimpereza waliwo bawalabo nno obuzibu bawalabo bangi lwakwina kuzino ndegala nnyo balabirako omukadde oyo gulaba oyo omukyalo oyo gulaba oyo mwangirazo oyo gulaba oyo mwangirazo oyo gulaba oyo ngeri yami Kojja obudde bugenze kale bambi katugende naye waliwo muwalawo ali eyagame tujje tukulambuleko musanyi nani mutulo kati katugende wali tulabe ne ku nnyumba bano mwange bamanyi badde banange muwala wange bambi ne in fact bawalabo ne batabani boje bali bangi lwakuba kalabamu badde tebakyakola nga bakumbuuza naye waliwo omuyagambye musoke mugende mulabe Kojja kati waliwo omuyagambye musoke mugende mulabe Kojja naye baje bali bawalabo bangi because okuva emabega omufaliso ebikole betwaleetanga ne batabani bo bawalabo ne bawalabo basinze okuwagala okusinga batabani bo abawala basinze okuwagala okusinga batabani bo ibanna kale bebazeko baweereze ku ssaala bakolera ku mawange ebintu si byangu bane wala mwe badde bannange abaleze basabire ku ddwa Katonda abatere sina mwana muleze ku nsi basabire ddwa Katonda abatere ne mukama bannange buli omujja alina ne mukama muwe omukisa n'ekitiibwa n'otwanyi mwe badde bweni wano nina amaanyi ag'enjawulo gakajja kati sente ina amaanyi
Sente ina amaanyi. Naye nga amaanyi gonna ngajja ku mukyalo oli mwanginazi. Mwanginazi oli gwe musingi gwange erinze. Singa kutogera. Kojja. Nani kumanya nabi ne kati soka tugende. Kibi baida ki banayo kibi. Twali tuze tunokola program nga tuli ne wali Kojja ku nyumba ya Kojja ne Kojja stroke yamukubye. Era yanobuse n'omukono. Yanobuse n'omukono waneeno. Ne tubadde bwe tumuulidde nga agwa yetaggula wagamba nzija nyambala naye agudde ntuka tuggula olugirwa mpaka tumusanga muno ne katugende wali stroke ene kubero bannange kati wasanyaladde side ne katugende ffe kati tujire nyumba tujituukeko tujja batukoma ko kale kulakutona n'ensi yange nze Sonko Muhammad assalamu alaikum Sonko Muhammad ya mukisa mulungi ne lutaya munako eyo bebe nyini bazukulu bakisola abo Nebuli lwa mukaaga wabawo boot camp. So abantu abali around boyogerere Kireka kumpi ne Nambole, abantu abasula Ebukasa, Namanve, Kirinnya, Kireku awo nawo nokwetololaawo. Buli lwa mukaaga wabawo boot camp. Ojja obaka kasende katinti nkosa sula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri kuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bojja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaba kitambula nga kigenda mu maaso sala omubiri bwebere fit bwebere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.